Luttwmaguzi nkwasiza okubettoki mbeera y'obufuzi oluvannyuma neeyongereyo. Sebo neyanziza nnyo sipiika okumpa kadde kano zikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizzaako nnyo ab'Ekapeeka, Nakaseke, Kaasangombe mbeebaza abali mu kukola enkuba etonnya mwekalakaasize mu nnimiro nga mukola. Njagala kwongera okujjukiza Minisita wa Works nti tuli bubi mu mbeera y'amakubo e Nakaseke. Ekkubo lyaffe lino ery'ewa obulenzi Nakaseke Kapeeka binnyo n'ekkubo lino ery'Amatuga Ssemuto Kapeeka binnyo. Amakubo ago gonna Mwai Museveni yawandiikako ebbaluwa gakolebwe naye tewaliiwo kyatamu. Naye amalala gonna gali munda mu Nakaseke tuli bubi nnyo. Njagala kusaasirako mwenna abafiiriddwa n'okwongera okusaba ekikwatako nti banendaba pikipiki w'abaana ba bodaboda bungi ku poliisi. Abaana abo mubaweese kafayini katono mubaddize piki zaabwe nabo babeerewo ng'abantu. N'okusaba bakulu mu gavumenti omusolo gususse. Abantu baffe abalina bizinesi abasinga bagenda baggalawo mubafeeko ng'eggwanga. Njagala kwashwalinga mukulu Museveni nalabe yatuwandiiseeko ebbaluwa ng'agamba nti nze ne Muwanga Kivumbi twagala kumulemesa Parish Government Model Program. Sinaba kulaluka kulemesa government program eyamba abantu bange. Era njagala kumwashwalinga baba bamutiisiza nti njagala kwesimbawo ku bwa president, sigenda kwesimbawo ku bwa president kati kubanga mutya nnyo buli muntu gwe mulaba avaayo nga mweraliikirira muteekateekako ebintuntu mumanyi aba State House mutulaba omukulu mugambe sigenda kwesimbawo ku bwa president akakkane. Atidde agume kuba kimanyi ti n'entebe gyalimu yanyakula nnyo kati ekyakiwulidde n'okutiisatiisanga bannansi buli avaayo okwogera ensonga nga mutiisatiisa okumutemula okumuteeka mu makomera n'effujjo lyonna lye mutukozeeko tukimanyi nti muli ba kitalo nnyo naye eggwanga lyaffe ate buli kye mukola mulina okisasulira. Abasirise bangi bemutemulidde abantu baabwe bemukutta abaana naddala abannupu bemutadde mu bikomera byammwe bemwateekawo bwe muli ba kitalo abali eyo abakaaba ne bemwalemaza. Era njagala kusaba mukama wange nga ngenda ku mulamwa abasajja abapoliisi abalwana e Somalia mubasasule sente zaabwe bakaaba n'abamagye abatemwako emikono n'amagulu nga bali mu lutalo bwe mwasuula mu Kazolite Wing Mubende mubasasule. Bangi abatasobola kubagamba bigambo bino ffe tubibagamba bwe muba mulina mweyagaliza mubikoleko naye nga Sebo mukulu kakkana seetaaga bwa pulezidenti tekikwetaagisa kuntiisatiisa sigo wano ndakubaka bwa palamenti nze sisobola kulemesa government program ndi mukulembeze ng'era abakulembeze abalala ate nze asinga okukubiriza abantu okukola era ayagaliza Bannayuganda bonna okubeera obulungi. Ndowooza kiri ku likodi naawe buli wonkyaza wano ndaba nga nkubiriza abantu okwekalakaza muno. Tewali mubaka wa palamenti gw'okyaza n'agamba abantu okukola. N'olwekyo mukakkane ajja kukolima ku byakisoboka. Mukakkane Uganda bwe mwafuna obukulembeze teyafuuka yammwe ne famire yammwe okutulolezanga okututemula okutuwamba oba okutukolako effujjo naye ate ebwe mubikola ebyo era birina okusasulwa. Genda ku nsonga eri kakati kujjako jo nakemeddwa nenjogerera ku simu nga nvuga ebunnamwaya wa traffic nanyimiriza naye gowantaasizza yagobera ne Luttwmaguzi ono atulwanirira musajja kugenda omutwebalize yoyogere tebalina masannyalaze mubaraka nebyantaasizza risiiti bambi abasirikale abo bemulaba omanye erinnya nakemeddwa era kibi abasirikale abo bemulaba bali bubi tulina okubawa respect. Nze ne boobeera oludda we respect you soldiers, men and women in uniform. We've sacrificed a lot for our country Uganda. We respect you regardless. Ni ate mwe musingo tukuba neffe tubasaamu ekitiibwa kabemu abamakomera. We respect you. Kakati kunga njagala kwebaza Dr. Kagabo ono nsonga zinyonyonyo bulungi nga avuya ffe mu Luganda tukiyita kuvuya. Oli mbaka pale bakiyita ono wa
okuvuya kwe kuddira sentence n'ogikyusa upside down. Ogambye uwonkulese gena wakazitalia. Wali wano sigwe gusoose. Munga tugenda mu kulonda nagamba Kyagulanyi president waffe bannayuganda gwe balonda nti omuyaga oba weevu guleesa ebizibu bingi. Omuyaga guleeta buli kimu, ne guleeta ebikere, ne guleeta empuuta, ne guleeta mukenene, ne guleeta obusiisi, ne guleeta amakovu, ne guleeta engege. Kakati gwaba agenda okulya kusalawo kiki kyogenda okulya. Naye tosobola kudda eri noga lwaki olidde obusiisi, lwaki olidde ekikere, lwaki olidde amakovu, kubanga buli omu alina testi ye. Kati ne politikisi waffe wa Uganda alimu bannabyafuzi bangi abali totally unprincipled. Ate nze sikinenya dizawa junior MPs ono yakajja abadde akugamba Honorable Kagabo nti Luttwmaguzi batugamba nga togenda wa speaker Amongo. yakugamba kijamu oba speaker inabeerawo. A speaker is for members of parliament regardless nawo kimanyi. Tetulinayo speaker opposition era speaker abantu waffena. Ate ono bw'abeera ne ku record nti olaba n'abo opposition abasinga nga boogera nnyo olusinga n'abeena nga baweebwa omukisa. So nze ekyo sobola kigamba muntu naye waliwo abakikola okimanyi nkimanyi nedda era gwe bakigamba naye aba alina okwebeereramu. Waliwo ekigamba President Robert Kyagulanyi kye yatugamba, elected president wa Uganda mu kulonda ogwedde, yatugambanga sikuwabya abaana abali mu ssomero bino byange sebo oba mutabani ogwe mugambe Justice Simon Byabakama yalangirira Yoweri Kaguta Museveni oba mutabani wa awulirira bya ku TV byawandiika. I'm very sorry. Nze njogera mazima mutabani wa Busulu alaba njogera byange so bikwata linda byattikyawo. Kakati nze mbadde nkugamba tulina okusoomoozebwa kunene nyonge eggwanga. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatugambanga okwebeereramu. Obukulembeze kati obuliwo mu ggwanga tetukyanenya abantu bajja mu byofizi kuba abantu balina agenda nyingi. Waliwo abajja kati politics afuuse commercial nakugambye byanfuna. Abalala bajja kunoonya mirimu, abalala ajja kugezesaako ne kikwatayo, bwe kimala okukwatayo n'akola ebibye byayagala. Kakati obuzibu bwe tulina ng'eggwanga buliwo nti lwaki abantu tebakyanywerera nnyo na ku nnono za bibiina. Kiva kuba individuals ng'abantu n'embeera abakulembeze bano gye bataddewo. Mwami Museveni okubanga afudde, bannansi bonna okubanga obankiteeke nga bali politically stranded. Ensonga ki temunywerera ku bibiina byammwe? Nze ennono yange wagiraba. Nze nakugamba Mao nti chairman Mao yali mu kaadi ya DP naye ng'ojjana n'oyita Mao ekutiya bye nalanga tewabiraba. Byenalanga tewabiraba. Nakugamba nti oyo mulutaali omusiraamu bagamba atanywerera ku nsonga era olaba teyafuuka minisita. N'atandika okwogera nawulidde agamba temugamba Kyagulanyi genda bweru. Fokasinga mu kibiina gye walaga mu kulya ebya Kyagulanyi biveeko. Omugaano ogende bweru gw'omugulira tiketi. Kati nkugambye agenda mu kibiina kye NRM birwa bireetera mmwe abatasengejja basajja abo abaagala ennyo okulya amanga. Si yasoma oyo mu kufa kwa taata Woolanyi yali speaker parliament. Si yalinga ataputa nti mutabani waffe nga yavuunula. Mutabani waffe tafudde bwe mage bamuwadde butwa bano abasajja n'ataputa. Tolowooza nti mu bwakabaka bwa sitaani waliyo emirembe. Waliwo miranga. Mu bwakabaka bwa sitaani waliyo miranga Nyerere. Era ffe ensonga lwaki olaba kati ebiseera ebisinga mugenda ne munenya abaana ba social media mu lwaki abantu bafa ne bajaganya. Kakati gwe bw'oyingira ng'olaba ekiriyo owulira emiranga wowe naye gwe ng'ojja oyingira ate ffe tutandika okukaabira tubirizavinge. Nolwekyo Honorable Kagabo n'abalala bangi bwe twali tugenda mu byobufuzi nabalaba era bangi bakyayongera okujja kubanga ffe Bayibuli etugamba mujja kubalaba n'ebibala byabwe. Bayongera okujja batya okukola ono byakola mbu nali eno naye nendaba opposition terina agenda. Omusajja wootuuka n'oganda okukuba laalo okusisinkana abantu bo omusajja n'ayiwa amagye ne babakuba ne babafumita. Mwalabe wano ekyabadde ababaka Honorable Kagajja kugamba nga tugenda wano e Kalangala neero Pumpuga omubaka waayo ng'ategese omukolo ne bayiwa amagye gonna ku nnyanja mbu omukulu ye yateekawo mbu ye Museveni ne mutabani we balina okutambula eggwanga.
abalala mulina kuba makomera mulina kutemulwa mulina kwatibwa abakulu abatisiza mukwate mukole fujjo ye mukola ku banansi bangi basirise abamu bameketa amanyo mutuula nabo ne museka bali mu byambalo bye mwambala ne mwewaga n'obumundu buno bwe mukwata ne musamba ne mukole fujjo lyonna naye ebironga bituuse abamu kumwe ensuubira muyinza obutadda mu Uganda era bali baziika bweru wa Uganda eno gye mukolamu efujjo nkiddamu siri mulanzi sinze nabbi Ezekiel abamu kumwe nsuubira bayinza obutabaziika mu Uganda nga n'omulambo gwammwe oggulanga nti baguleese wano bwe bali bamu abaziise wano mu Uganda n'obuwanga bwammwe bali bujjayo ne babwokya twabagamba bano Honorable Kagabo ne groups endala nti tusita mu kusoomozebwa kungi nnyo kwe mugenda okusanga okusoomozebwa okuliwo nti abali mu buyinza bwe balaba abakuŋŋaanye abali awamu bali interested mu kye bayita divide and rule bwe bajja mu Buganda ne bateekawo obwakabaka ne bagamba Kamuswaga toliwo e Buganda ne bateekawo simanyi Saabaluuli oyo nno mukulu Saabaluuli namugambe mabega keeri nga abokulusegere nimuga nti bakuteereddewo nti otaddewo kingdom eyo weekutula ku Buganda ne bagenda kubatwalako ettaka lyammwe ery'ebuluuli olwaleero gurupu zino zowulira baasi ze bayiwayo n'ente bonna abaluuli bonna bafuuse wali bati bonna bali bati ettaka lyonna balitwala ne baddira bano ab'ekayunga ne bagaa kimanyi babawadde werabidde n'erinnya ekimanyi bamuyitangani oyo bw'otuuka ekayunga byonna beegabiddeyo waliwo erinnya lye bamuyitanga owekayunga sigompa ebyokuteesa tompanga kakati n'olwekyo ne bateekawo owekayunga n'ebitundutundu ebirala byonna tubagamba nti bano babatemaatema bagaba n'ensi yammwe ebiro bigenda kutuuka nammwe be bakozesezza okugaba n'ensi nammwe bamale babajjewo nga bwe muuli ba aborigines ab'Australia n'ebitundu ebirala byonna kitusanyusa nnyo nti nammwe abamu abeekobanye ne gurupu eno okutusaanyaawo mutulaba kubanga temwatuwa nsonga ensonga yammwe yali yakulya n'olwekyo kakati ne mu politikisi waffe eno gumikiriza gwe muto wange Kagabo nze mukamaawo sipiika ajja kuwa ku budde omuzina gujja kudda so enveeri ogira owandiika tufaayo Honorable Luttwamaguzi osigaza seconds 49 kakati ffe tulina bannaffe be balimbalimba nti bano groups zino gye balaga ezaamuhoozi mbw agenda kukyusa Uganda agifuule nga America ne beerabira nti ze ttiimu ze zimu eziri kutufuga ezikola programs zino zonna basobola okulimbalimba kuba sigwa osoose ffe tusoma ebyafaayo tusoma kuba Yuda Sikalioti bamulumba oli kumbaka Honorable Gwengamba anti nsampo otaddewo bamekaawo otaddewo bamekaawo abakaawo ku TV nze nteesa aliwo kubanga ono ke kabonero akamwa akalaga obubonero kugambye nti wuliriza nawe oteesa ssebo mukama wange nsokondekese ensonga zange tulina bannaffe bangi abalowooza nti eno bwe bavudde eno mugeena gye balaze nti bagenda kufuna emirembe ng'era beefaanaanyirizaako ne bannaffe abalabaga kati twafuna okukemetererwa nga tugamba President Robert Kyagulanyi nti abo tobagoba era n'abamu don't waste your time okubaddamu kubanga embeera yo yegenda okubaŋŋanga n'abantu abo abalonda kubeera tulira nnyo okugamba abantu baffe nti buli muntu afaanana omubaka we gwe yalonda era n'omubaka afaanana abantu be kati bw'otuuka eno mu center n'otandika okubulaminga opposition nti tetuukiriza manifesto nga nawe kimanyi nti opposition tekuŋŋaanya musolo nga ne gavumenti ekuŋŋaanya omusolo amakubo gaagiremu olwaleero obadde mu palamenti ya Uganda nga tusoma budget mwami Museveni tumumalirako buli lunaku miliyoni emu okugula essaati buli lunaku netumalirako miliyoni 3.5 okugula essaati netumuwanga 46 billions ezo ejjasa ez'okukola mu entertainment naye ng'ekibuga Kampala kiwa one 6 billions kakati nawe olina okukimanya nti abasajja abali mu kulembeze nga tonna nenyeeno opposition tebalina bwenkanya era tebagenda tuteerawo bwenkanya okujjako ffe bannansi anti mbadde maliza okujjako ffe bannansi kubanga ebigambo tubyogedde
naye bano abasajja bafuuse lukokobe batwala omuku omu yabulawo omuku omu yafa ebwobugagga by'abannansi bonna the indigenous people bonna babijjeewo gwe balaba ow'eddoboozi nga bajja bakulumba mangu nnyo nga bakusaanyasaanyawo amaaso ku ggwanga ye mbaka wa nakaseke south honorable maliriza kaweddeyo ngende tewaliiwo kyanjawulo nnyo ababaka abafaanana ng'honorable Kagabo n'abalala bana abatagaataga ng'enkoko eyagala okubiika tebagenda kufuna gye balaze. Simba Automotives yatya Lwengo fuiseewa ye Lwengo mbeerayo nkolayo emirimu egy'obubaka ku wiikendi ne mu nnaku endala olwekiba kyetaagisizza naye ng'omubaka wa paalamenti mukimanyi nti abeera kumpi mu kibuga wano era paalamenti ekola facilitation ku mubaka yenna okusobola okubeera ng'asobola okukola emirimu egyo okumpi n'ennyumba eyo. Ensonga omulamwa gw'olwaleero ensonga y'ebyobufuzi ng'era bw'okireese nti naawe mukireese mu mboozi nga mwewuunya nti newankubadde ebbanga lirabika nga likyakola likyabulayo naye waliwo embeera y'ebbugumu erirabika erizeewo mu byobufuzi. Namba emu ekyo kikulaga eggwanga ne bannayuganda engeri gye bayisituseemu okufuna civility okwetaba mu byobufuzi. So bannayuganda baseseetuka okuva babadde emabega ebyobufuzi emabega babirekeranga bantu balala naye kakati ku mulundi guno olaba nti ebyobukulembeze byakkira ddala biri entrenched kuva mu nassale mu masomero wonna ne byambuka. So bannayuganda ebyobukulembeze babyetaagira ddala era awo bonna abateekateeka ebyokusoma kwaffe mbasaba nti political science bayina omudiza ddala paka wansi yo yali nga bwe twalinga mu myaka abeereko ddala kubanga kikulu kubanga politics kyekintu ekidetamininga oba tunaatuula wano oba tunaalya oba tunaatambula buli kimu nga bwe mulaba. So si kyekintu kyoleka obulesaawo noga nti ebyo byabo katubirekere bano ba mukulu Luttwmaguzi katubirekere ba Honorable Kiwanda. No, everybody ateekwa okwetaba mu kino kati yensonga eyo. Kati bw'okomawo wano nti twajja ne tufuna emitimbagano mode of communication yakyukamu bino byonna n'eri emabega wonna byandibadde oba oluusi bibeerawo naye empuliziganya teyabeeranga robust nga bweri. Twalindanga even before CBS nga TV Radio Uganda byonna nga towulira ebiyise teri simu teri ki n'ebirala. Ne kakati ensi ekuze transforminze tuyina empuliziganya ey'amangu eri very fast eri instant. Buli ekibeerawo abantu balaba wane ewaabwe Kenya Africa wise Europe n'ensi yonna okutwaliza awamu. So nikibeera nga konna akakolebwa mu byobufuzi abantu bakafuna mu bwangu. Kakati kirungi oba kibi? Kirungi kitukoze bulungi nnyo kubanga abantu beetaaga okumanya eyo nkulaakulana, it's a positive thing. Kati bw'okomawo wano mucho kyenkutegeeza nti ebyo ebintu n'eruli emabega byakolebwanga kuba politics nga bwe tutegeeza nti it is a science and art. Tokeera bukeezi n'omukulu busuula nti n'ogwa bugwi 226 nange nziza okwesimbawo bannange nange nziza okwesimbawo. No, obeerako ne pilot studies z'oba wakola. Kati abantu betulaba essaawa zino ffe bye tuyita ebyobufuzi oluusi tebannabibeeramu wabula bali mu pilot studies zaabwe. Then bw'ojja mu mainstream parties eziri mu buyinza n'ebirala essaawa zino ziri mu kutuukiriza manifesto zaazo ze zaakola nga zisaba akalulu akaggwa. Era tuli mu manifesto week ndowooza wakirabye beekolako evaluation. Kakati kisinzira bw'okinterpretinga naye bw'obeera omuntu nga wabugumizibwako nga wasoma tewagenda bugenzi ku ssomero kuba biina enjawulo. Waliwo abantu abagenda obugenzi ku ssomero ne batasoma naye bw'oba wasoma mukulu Luttwmaguzi alabika yasoma teyagenda bugenzi ku ssomero wasoma oba okiraba nti essaawa zino tuli mu kutuukiriza kwokolako evaluation almost tugenda kutuuka mid term. Kiki kye tukozeeko kiki ekiganye tupulaninge tutya. Kati bodda
mu side ye opposition. Yes. It's unfortunate. Side yaffe mu kyamukisa mubi nti ffe tetukoze bintu bulungi nga bwe tulina bikola nti bujja n'otuukirira mu bibiina ekibiina ekibadde kiwulikika ennyo kibadde kyaffe ekya National Unity Platform naye waliwo challenges nyingi jjukira nti bwe twajjira twatandikanga movement people power movement nejja movement yonna yonna nga bwebeera tebeera na direction. Yes. Ebe driftinga kibuyaga bwajja nedde none kyovola nti abamu olumbaga nti omuyaga tegwina direction. Kakati ne tujja tufuna ekibiina mangu nyaawo ng'ate tuyingira mu kalulu mukijjukira bulungi nti abamu twatekinga ne risks ennene ne twewandiisa nga tukyalina n'omusango mu kooti. Kakati mukyo kyengezaako okwogera nti tetwafuna budde buzimba kibiina okulaba nti kibeera entrenched. Biseera ebyo tewaaliwo ne constitution eyaliwo siffe twagikola yali adopted. Okitegedde bulungi olaba obuzibu obubeera mu ku adopting ekintu. So kakati twandibadde twatuula ne tusobola okubeera nti ebintu ebyo tubitereeza mu budde bwe tufunyeeko obw'emyaka 2 tugenda mu myaka 2 kitundu ne tutuula ne tutema empenda butya bwe tusobola okweteekateeka okutwala obuyinza naye kyamukisa mbi tetusobodde kikola nti ate tubadde n'okulwanagana mwekubagana tulwanagana abakulembeze bafiina ffe mu busawo tukiyita grandiosity. Bulwadde bwa bwongo nga you overvalue yourself. Ate lwaki grandiosity ne bwamalirawo bulwadde bwa bwongo tekimala. You overvalue yourself kegamba oli mu kintu olaba nti gwe ekikyo self importance kiba kirwadde. Kakati ekyo kikujjako obusobozi okusobola okubeera ng'obeera liido omulungi kubanga onyirawo gye mbadde oli nambuuza nti abakulembeze bamu bakubirako nebasimu nebiki nenga nti nze ndi subject mu kibiina sinze nyina okukuba essimu. Bw'otunuulira leadership qualities leader yayina mandate ey'okulaba nti abantu bakulembera amanya embeera gye balimu kubanga olina okijjukira nti royalty is not permanent, it is serviced. Bache nkikole nti ekyo mu Luganda nti obwesimbo oba obwesigwa sibwalubeerera olina kubeera nga bonna oteeka obusabisinga gwe ng'omukulembeze yensonga yaffe ensonga lwaki ffe ku level yaffe ng'aba MP tubeerayo buli kaseera n'osula ku lumbe n'okubira ono nebabira bano you are servicing that royalty. Mfiiriddwa jjajja mulala naga nti nkubidde essimu teebanzaani yoga nti naakuteeba ntya munnange teeba bw'olemera okumuteeba naga nti wanneerabira nadda n'otoba n'obaako kyoteeka ogezaako okulaba nti so kakati ekyo abantu tebakikoze bo balowooza nti royalty is permanent. Kati ne tujja tubeerako n'abawagizi baffe ne bajja babeera nti kirabika twabateeka ku musingi ogutali mutuufu. Manyi baga nti kyolimba obuko kyekikola kyekibutta. Abantu twabalaga nnyo nti twabasuubiza nnyo ebitasoboka ebitali realistic ebitali readily bitafunika mangu ebitafunika mangu. Kakati ne bajja babeera frustrated mu kaseera tebisoboka kati babakyukidde biri waliwo kye bayita goose chase. Waliwo idiom eyo goose chase ogoba ebintu byotalifuna. Kati eyo challenge ne tubeera nayo. Kakati ne tujja tubeera n'abalala bannaffe abaagala okubeera nti bajja mu bifo byaffe. Bwe twajja ne tubeerawo abantu abasinga balowooza nti singa tebadde NRM card, singa tebadde NOPU card, singa tebadde FDC card, kwegamba credentials ne bazijja ku candidate Lwomushana, Kagabo, Kiwanda n'omulala ne baziteeka ku NOPU, ne baziteeka ku NRM, ne baziteeka n'ebirala. Ekyo kibi kyabulabe nnyo. Si buli omu nti asobola okikola. Njagala kibategeeza abatulaba wano nammwe abeeteekateeka
ekisiri primary abeera candidate yali pivotal. Kakati abantu ne bajja babeera nga bali ku pressure kadi abantu batuuka n'ebifonze kati nga bapate yange n'alemererwa n'okwogera abantu byagenda bakolera naye n'amanya nti nze kasitankuba omubala people power NUP everywhere nga tayogedde na ku bantu kyagenda bakolera oba ne kyeyabasuubiza kugamba nti evaluation nkoze ki ntuuse wano. Kakati bwe buzibu obwo bwe tufunye kati bw'ojjojja n'otuukirira ku omugambye ebisinde ebirala MK movement n'ebirala lirindako gwenda mu kifaananyi awo wadde gwe ba photoshop yenze mwennyini Twakagwawo nanyiridde olabye zawa MK project leta kiringa bayimiridde mwami Kiza nanyiridde tayo giraba yegwe awo makati yenze akazigo okalaba no Kawanda Daudi mukwanuka eyali yenze mwennyini kiwano nyeyo ki so kakati mu politics bwe najjamu nali mmanyi nti abantu abasinga mu politics ba mazima nganzi era ebigendererwa byabwe bwe biba byakulibaletinga ggwanga bye baliko bwe biba byakuweereza bantu bye baliko kubanga nkibagamba abantu nti munnabyabufuzi yenna ategedde kikyalina okukola atuula wansi n'asetting objectives. Mulimu broad objectives ne specific objectives. Mu broad objective tewaliwo munnabyabufuzi gwe bakubira simu ne bamugamba nti mukulu Kiwanda tukwegayiridde jangu weesimbe eno bukeera bukeezi n'oga nti nze olw'ebiruubirirwa bino nzize kati n'otandika okuteekawo empenda. Kyuva okulaba nti okwekolako kwonna okusoma kwe wasoma kunoonya ssente taatawo yeeyisa atya because okuwangula akalulu it's a conglomeration y'ebintu bingi togwa bugwe no Luttwmaguzi gwe mulaba taatawe simanya yabulira wa bikine ebira byonna biri impactful bimuwanguza akalulu. Kakati bojja n'otunuulira abantu bye tubasuubiza twajja nga tuli bato bano ne batulimba ba mukulu Luttwmaguzi nti toyina kulaba speaker boba opposition tebakwata ekifaananyi ne speaker amongo babayitawo dukeeri nabbanja togenda kulwala yemu nga nabbanja kwali togenda ko Mr. Honorable Ogwanga baba akoze omukolo tukoze bubi President Museveni asadde wamwe kati ajje waffe nga nti president warazi tugenda wo ono nayo kikakagabo akalo katta fe tuli opposition musajja watukagabo n'enkola ebyo kakana akawumbi kange kamu n'ekitundu nga tekagweredde mu constituency masanyalaze ngeereetedde enzizi nze esimidde bantu mbajjanjabye emirimu egya gavumenti lwatuuka mbaddeko ne nga nti kale naye ate nga bwensoma mu constitution ndaba wano ne mu speaker wali batugamba mu procedure rules baga nti minisita tajja kubeera mu constituency ya mubaka nga tamubuulidde 2 weeks before asobola okubeerayo. Ne bwe nabeerako ne Honorable Kasolo tuleeza emyoga bantu amawulire gankuba gonnera wano mugajjukira enkonyogo nezijja ti owa Nuupu abadde ku mukolo minisita w'enaalimu twakoze eki engamba naye nga simanyiyo minisita w'enaalimu minisita abeera wa gavumenti wa Uganda ate bwe tumala okuwangula akalulu constitution siranga egambako nti Kagabwa wa Nuupu awangudde ajja kusaavinganga ba Nuupu bwentuula ku roads committee act road fund act ku byenguudo egamba nti bamemba ba parliament mu district balituula beeronda mu chairman engineer n'abeera secretary ne bakwata ssente ezo ze batuka kati batwongeddeyo ne ssente biliyoni ne bazitematema ne ba district bw'enaatambula tebiriimu nti ayina kubanga w'enaalemu ayina kubeera waki engamba bino bitya nengezaako yange omalirize tunakoma omufulo ekidako conscience erabika etawanya okutuusa lwe nakitegedde nenga nti ozibusa amaaso sijja kusobola kutambula bwe nti nga ntambula conscience yange nga ngitawaanya. Ekituufu kiri nti ndi mu gavumenti Luttwmaguzi yakugamba tali mu gavumenti eno naye nze nja kitegeera nti nkola mu gavumenti eno era ministries department ne agencies waliyo ebintu byensobola okujjayo netwala mu bantu bange nesifuna bizibu kozo ogambye nti wali omanyi ebintu bya mazima nali manyi bya mazima naye ogenda okulaba nga bufere obwerere salinga kungi kankuweko example emu maliza ne tukola budget mu budget ne tugamba nti
eggwanga lijja kwewola miliyoni 10 miliyoni 5 tujja zeewola wano miliyoni 5 tuzeewole wabweru bwe tujja wali twakatambulako oba myezi 6 gavumenti nejjanga eyagala ssente eyagalayo miliyoni 2 ng'ababaka b'opposition tutuula ku lubalaza nti naye nga tetunatuuka ne ku siiringi ey'emiliyoni 10 ze twateeka mu budget nti tetulina okukola ki No, you can't remove hate with hate. These doctrines of Jesus Christ, by the way, they were philosophical. It was real philosophy. that Chwanda or kuteka wansi is jakuteka ono kumukuchawa. It can't work. Okay. Because oli yakole ensobi bwabata yagala kuziika wana amini. Right? Yeah. Yagamba amini tajja kuziikibwa wano. Agamba obote ojja kufiira wabweru. Now bwaba yagala, if you want to change Uganda, now do better. Omugaya Mr. Museveni, I will ensure you are buried here. You see, I will ensure ngate wali kuchi I will ensure tajja kwata kwana, because you even see, by the way, n'abaana b'obote abawadde obwa minister abaana ba amini they are in security kati gwe n'olowooza ojja kumukuba nga kyolangirira ogenda kutta bazukulu be. By the way, you get support in any case. Tolina na kyoli. You don't have anything, you don't have capacity. Tolina na capacity even to mobilize capacity. Who is going to support you in revenge in so and I want to think kino mukikola kulemesa liberation. You try to scatter liberation and these guys are very serious. Aberwanako the Palestinians abarwana Israeli. They are not jokers, and toja kufuna platforms za politics no government the cause or jite mu bintu bye kisire bitaliwo. It can't work. Kanyomoza afiride wano teberondwa afiride wano. These are people abandi badde badduka Museveni babiba babidandisali nga Museveni ayingira wano babidandisali ba kintu musoko. Those ones would have run away. Kakati gwe no gamba the wamani was ebalenyo Segirinya John Baptist webale kuwereza naye Honorable Kagabo tumulinze tumutaddeko abiringa nkazalujja coordinator wa people power mu wanupu mu Lwaga yalabudde Serubiri Godfrey gambi my senior wale program Bakagabo asonyibwe nti teyamanya muzannyo gwa byabufuzi gwabo Serubiri Godfrey. Father Joseph Bali Kudembe, thanks for the nice moderation. Honorable Tusimempereza webale faza bandabiri bannampigi Benon Fred twina masiko kati Honorable Kagabo talina kulekulira engeri gye yavudde mu kibiina kinopo yabuuza Benoni Fred twina masiko kati Hussein ekivuga naawe Honorable Kiwanda nawe dakika gikozeseeyo tukubire tetusobodde okwogera ku nsonga ya security nga badde agambye mwami Lusuulwa naye just kyensaba bannayuganda tumanye nti tetujja kusobola kubanga ffenna twenkana naye ate neffe engeri gye tuyisamu bannaffe oba betukola nabo saagala nnyo bemukozesa naye betukola nabo twetaaga okuwaŋŋana ekitiibwa ffenna. Abantu bemuwulira bagenda bapikaapika ate oluusi kyopika kiyinza okwabikira ku ggwe. Tusaba wabeewo okukkakkana mu mbeera eriwo. Tusaba ekimu ndowooza ababaka bange ekimu kimulina okugendako okwongera ennyo ekyokupushinga kye bayita salary review commission. Kubanga butunja omusajja ono omulamuzi driver w'omulamuzi kyebadde ayogerako not necessarily nti musaala mutono kyeyabadde asinga nti lwaki nze nfuna emitwalo 20 mu something ate driver wa Uganda Revenue Authority nafuna obukadde buna nga neffe natuli ba driver singa abadde amanti wa Uganda Revenue Authority ali ku mitwalo 25 probably reaction yeti yamade badde bweti nina mu bana Uganda mbasaba abantu tuyiga okubeera to live under our means tubeere under our means bwe tuzibeeramu bw'omanya nti ofuna emitwalo 4 manya nti gye mitwalo 4 gy'oliko emirimu egisinga tugenda URA is an authority eyina board yewe emirimu. I know. Now on public service, civil service, bayina skills ziri different. Mwami Luttwmaguzi kati tukakwese bulungi Honorable Kiwanda maliza echo first of all kibadde it's been the move
to authorities now must kuzimalawo in the restructuring. Then do it. Yes, in the restructuring. Uganda Revenue Authority, Gundo Zijao, Gundi zona. Actually, ntono nyezi recommended okusigalawo. But the point is, abantu bawenga balabawo obwenkanya. Abantu bawenga balabawo obwenkanya. Wano unabadde Johnson mark about bogena muyo iwaliyo Minister of Happiness. Obaliro bujano mbakabaka waliwo ministry baita ministry yabavubuka n'okwewumuzaamu. So it's very important abantu okukakkana emitima egitwewanise. Bwoba ine mundu gimanye nti tuwayingira na mundu eyo kutta banno. Kubanga bo tunagikozesa obubi general nawe ne bwona omutta ogenda kutta onoba malawo bameka. Tukusaba olwo ine motoka goli na steering eyo buli muntu kozesa bulungi kyolina. Bana batabawaga era bola mukamawo ne babafunye milioni 10 nenga guwa signinga kolera mitwalana gimanye nti eje mitwalana gegago era manye ngeri jozikozesa mate ekigambo kine kyokuwagawaga akusigula takugula emitwalo ginana go kyakolera noba wayingira maje wamala kusaninga gazi no sente zengendo okufuna kubanga naba mtu ayingira mama agenda okuyingira amaje gano nga ne sente zirina wansi bozibanga zeyongeddeko well and good tetusobola kugamba line gwanga lyaffe bwetyo bwe litambula ayina mwabejalabya noletera abantu okusindikirirwa emmeme mu ngeri gy'okozaamu ensimbi za gavumenti ebiseera emu na kino kireetera abantu okuzimba omutima eggwanga lyaffe bwe tunaba nga linaabamu emirembe buli muntu kola olubimbi lw'olina okukola lukole ate oba olukoze lukole n'obwesimbu ebiseera ebimu tuteekamu ne sacrifice wala abantu abamu kye bateekamu kisukkako olukyandibadde ateeseemu abantu abalowooza nti abantu bano abalina emmundu mwami busuula be bokka basobola okubeera dangerous bwe tuba tetwegendereza eno rate gye twogererako oyinza okwejjukiza ng'ozzeeyo house galo ng'alina kyakoze abaana bo kubanga omuwa emitwalo 8 ate era beera otunze ettaka n'ofuna kyenjagala obbasaba abantu abali mu private sector asikaali oli ku luguudo gw'okuuma tosobola kulaba mwana mbula okuba aleese keesi erimu ebyokulya entaka yamulese mugagga ogenda omutuuseeko obulabe kubanga gwa asikaali bakusasula emitwalo 12 ng'oli ku geeti mbasaba buli muntu obanga ezo minizi oyina kyoba obeeramu abamu kummwe abalina emirimu gye musobola okwongerezaako ekirala ovuga bodaboda niyo osobola okulunda enkoko osobola okukola kino kikola okwongereza ku inkamu eri bw'oba oli musomesa ng'olina wosobola okulima nakyo kikole twongereza ku inkamu kubanga omusaala tegusobola kukumala tulina okukweganga lyaffe mbakubiriza basibo ne banyaba ng'omukulembeze mbasaba okukakkana kubeewo ate n'emmundu engeri gye muzikozesaamu namu musabiriza nnyo emmundu ku mikolo omuntu mugenda kwanjula mbu mwagala w'emmundu ajja akuuma emmotoka zammwe ku bantu abagenda okujjamubeere n'abantu abaloko defense bajje bakuuma obutaala temukozesa abantu nsobi nga muleta emmundu weziteetaagisa webali kuweereza ffe ab'enakasongola tuli ku BBS district councilor nakasongola bukenya dani zengebe nabira honorable Wilson Roli Mukasa Aliko Husseini Rwumushana ngayokeza maanyi Mukasa Robert honorable Kagabo ku reasoning ye yaliteetaga kubeera muganga Mukasa Robert yebwati wagambye nabala honorable Kagabo ndakika busibu neyanziza abateesa bannange ekimu ku kintu mu assessment yange oyinza okubeera tulina kye tuyita hypothesis enaalo hypothesis mu research nti bweweetegereza ebintu abantu baffe mu opposition eno bwe bateeta multiparty dispensation eri constitutional lwakuba nti ekigambo kivaayo nnyo mu Luganda nti lulina kuba oludda olukola ki oluvuganya oluwabula era olabo tuba tukola emirimu mu parliament nti akulembera emirimu gya government that is prime minister buli lwamaliriza okubaako ne submission ze addako abaani lead of opposition to give an alternative which must be embraced era eyambako nnyo era singa otunuulira emirimu bwe gitambula mu parliament nti gitambulira nnyo ku input y'opposition bw'otunulira budget nga bwe tugizimba wonna bw'otunulira omulimo ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi gwakola bwalebalinga nga bwolaba olwaliro abadde bagoberera olabira ddala nti mpagi nnene nnyo ey'opposition mu kukola emirimu gya gavumenti naye ekizibu kiri ludda wa lwaki kuga nti mu hypothesis yenkugamba nti oludda oluwabula gavumenti olw'okuba nti abasinga mu bo
bakazanyikirizi gestorship crownship obimanyi bino byabaddiikuula oba abaani akalengedde mumujjukira wano olya wano tolya buli kaseera yayagala okubanga yalya tawangulwa tewaliwo time gavumenti lwebeera ngaekoze kituufu okay all the time kibeera kiki kiba kikyamu kakati gavumenti nejja ne project entuufu egenda okugasa abantu nti temujembracinga nkyamu bw'ojja n'ogamba nti tulina kye tuyita okulobinga omubaka wa palamenti alina okujja n'alobinga ebintu era olaba nti ne gavumenti yennyini ne principle erobinga ebintu projects nyingi zijja as grants as donations e Masaka tunula ekiri mu kibuga ky'e Masaka amakubo bali mu gakola galiwo lwa donation na grants naye kyekibeerawo nti abantu bano bannaffe abamu opposition ffe kye tutasobola kukkiriza mu luzungu bakiyita demagogue rhetoricism baagala kukola kintu kyakulimbanga bali olwa benefits zaabwe otegedde bulungi kakati ekirungi tulina okikkiriza nti kirungi ekibi ne tukkiriza nti kibi era n'abantu baffe ne tubabuuliranga ekintu ekinaabagasa kakati awo lwe tujja okutambula nga bwe tulinda ne time tetujja kukulembera bantu bali crestfallen nga baweddemu nnyo tubagamba kati nkanku ekyokulabirako gwe bakugambye nti ejjinja eryo kuva mu gyekinaana balisindika buli alisindika afa wali amagumba gaabwe gegaliwa gaagali wali kakati ate naawe baana busulwa nga naawe osindika eryo so n'olwekyo mbeebaza nnyo abasobodde tulaba ne mutuwuliriza bannabukoto south tugende mu maaso n'okukola emirimu nga nze mubaka wa bukoto south mu bbanga lye mwampa tugende mu maaso and beyond inshallah tugende mu maaso n'okukola ebintu bye nabasuubiza mu nabukoto south omulamu nkulaakulana ey'omuggundu n'ekukwatizaako omukyala n'omuvubuka omubaka Luttwmaguzi sebo njagala kusooka kwebaza abatulaba omwami wa Ssaabasajja Kabaka mukulu mulima emukono wa Mukono's Hope International Learning Center batulaba vice chairperson waffe wa Nakaseke mwami Mavuma mwami Imran Dubai mwami Ibrahiganga ne mukulu Musiitwa naawe batwale chairman nange n'abalala mwenna kakati mu nsi tubeeramu n'abantu bebayita nsi yaleeta ne mu byobufuzi mubeeramu byabufuzi byaleeta naye ebyobufuzi bwe bireeta mulina okukkakkana abamu bambega ba gavumenti babeera ku radio ne bawaga era buli talina kwogera excuse me Uganda belongs to all Ugandans teri alina kutuulira ndowoozayo bona alowooza akozesa science ow'ekiyaye n'oli akozesa ow'okutiisatiisa gundi bajja kutemula gundi bajja kutta waliwo endowooza y'abannaffe naddala abalina akakwate n'abaava mu nsiko ne bambega bamwe naddala bemusindika ku TV ng'wano we tuli nti oli bw'aba n'endowooza etaliyo nti olina kumutemula kumukuba era muli ba kitalo kino njagala kukiwa assurance abali mu state eggwanga asibwa akabaka bwammwe muyinza okuba abamu mulina ebbundu mulina obutanka mulina n'aboogezi bamwe Uganda is for Ugandans era njagala kumaliriza nga nsaba kino wammanga mubiwulirize omusirikale wa poliisi gw'olaba akuuma oba ow'amagye tabeera mujega loyalty ye togimisplace nga kugiyita bujega mubawe bye beetaaga welfare ya poliisi n'amagye etunulwemu ne basikaali bano abalala bw'oba owulira ng'okaluubirizibwa nnyo okubasasa tubeegayiridde abanene mulina batabani bammwe osobola okuddira mu batabani bo bane bawalabo n'obateeka emabega ku kabangali ya poliisi ne babanga be bakukuuma era nsaba sente zino ze muteeka mu byokweja lusobola okukwata sente n'oziteeka mu saako ya poliisi ekisodas namwe abakulira poliisi mulekeraawo okuteekawo obukwakkuliza obulemesa abasirikale ba poliisi okufuna sente zaabwe ze basevinga namwe mu ekisodas saako ne bagenda mu bamanerenda nga ba MP ne mu twenenye ekibi ate tukiveemu na nze najjira ku okay yali bus but it was more or less like role nga university naye nasookera okusomesa nga bwona kwa stole Matanga Utende primary school naye nali sinyina gwe manyiyo then kuvaawo nenyingira mu kibuga just kulaba mbeera
ndemu okugenda ate nga mbuuza Makerere University eriwa. And finally nvuddeyo Makerere University. But nzibiriza amaaso omwana wange ali mu senior 6 skill zaino wa senior 6 bwe muteeka ekaleerwe nsobola okuvaawo nentambula. If I drop my child just kusooka n'omudropingawo gwe naawe beera n'abalalawo oyiye nga senana kumubuuza ofunyeeko meka olunaku bwe lugwereddewo kaleerwa awo okozeewo meka. But n'okuba nti ali secure kuba nti ali safe nsobola okwebaka otulo bameka how many of us mukulu kisoboka asobola okukwata omwana we nanga engeri gye tuba traininga nga omwana wange n'omudroping akaleero noga beera awo yiyanga abalala by evening at least njagala oyinga n'emitwalo 5 kaleero ogenzibwa kugamba omwana wange nti yafulumye ekisaakaate nembuuza ati nomuganda baga ati yagenze kaduuka akatuliraanya kamukulusa can't believe it. You see kati yes now so bo ne bwomuwa sente agende kaleerwe ntikwadde emitwalo 5 njagala by evening obongo kozo amagoba ga mutwalo gumuyiyawo nkusanga oyina emitwalo 6 chances are high ojja kumusanga waliwo watudde ng'agezaho okukubira maama w'essimu WhatsApp mami come and rescue me. So therefore ono omuntu wakaleerwa awo okubeerawo is a PhD in itself. Kati denga gye tuyina bwe balaga nti bawagira ababyobufuzi bano bo balowooza nti bali bajega. You get that's why you see kati bwe manze kugula mboga food ono omukyala atunda emmere tajja kutunulira kala yange and they are very informed. Akulaba n'amantu ono Kiwanda but at this time kyayagala mu Kiwanda is market. And now but problem gye muyina ano and I will repeat it again nti omuganda akola bibiri ayagala ate neyeesiga. Ayagala nnyo ate neyeesiga. Bw'aba akwagala ate n'akola ki? Danger gy'alina nti bw'amala okukugyamu obwesige aba abukuggyemu ate kirala n'akukyawa. Now kakati bwe baagala politicians bw'aba akwagadde tatunuulira issues kimu akwagadde like Kiwanda and nagagenda because nkwesiga byogenda okunkolera bya mugaso kati gwe n'olowooza lwaki yanjagala ate nga ni mujega nawe n'olowooza naye mujega because some of these guys bola baana bakuba endere they don't even qualify to be MPs. Yes. I will Olupimo ki? Ati mbadde mbuuza mukulu Kagabo ayina eddwaliro awo ka Ganda Nansana. You don't gamble with the hospital. Forget about bino byakola sajjale n'ebirala. You don't gamble. There is no gambling. Okurunning eddwaliro leero nerimalawo omwezi nerikwata ogwokusatu. You can't gamble. Now how then do you say oh no chimbuyaga kyaleeta nayo kasaso? How? Why don't you listen? Ayina view ki watakanya probably uzo kumiyigiramu. I can't get an opportunity to run him was nestajia because what is it wakozesa kyo kuzimba SFC mwina sugochi what is special about you because we believe ya reality tatu gona alwana otya n'omulabe gotasobola kusemberera. Yes, how nti nakoma kukulaba ku TV bayiro n'okutamanya olulimi lwabo obujega olulwondo manyi nkutuddeko nkulinyeeko I have occupied you, I even know your language gutuyagala nakuyiga lwange. How will you liberate yourself? Kakati ekirala ffe waffeeyo manyi tuli bafunda omukiga bw'avaayo n'agula ettaka erisigadde wali bw'amanya nti balitunda akubira asigaddeyo nga hazaaro poloti
roporoti waliwo ttaka wano oyina zoyinawo bw'oba oyina zoyinawo yanguwa mangu deposit nga tebana bakukola ki but owa wano kyensanze wano ku muganda munne fitina muganda ku muganda fitina efutwa naye ate si bwe mwali originally because nakuwa ekyokulabirako omusajja oyo omukadde oyo namulaba muzeeyi nsamba actually yanga neighbor wa engineer engineer ki mukama wo Sembajjo they are neighbors yaleeta abasajja babiri abalala ne bajja n'emmoloka eyo Rwenshama asoose ng'aleetamu n'ensuubuga Muhammadi abaali bavuga ebyennyanja Rwenshama zivunda nga bonna baganda naye nga buli muganda ajja aleeta muganda munne bw'atandikawo garagi nga jja n'aleeta ki nga wana opportunity but owaleero abaali ayagala alimirire. And why do you think there is that change? It's because of the nature of politicians bemuyina ye kasita afuna opportunity tayagala mulala akole ki afune opportunity. Bano bagagga yes bayagagga but bazijja wa Museveni bani those people abagamba Kagabo tayina kwogera ne bali. Now kakati ekizibu kye tuyina mu Uganda wano is that the population is angry. Obusungu and politicians of course abawakanya nabo bajongedde obusungu but now it's right waliwo issues but population bw'obeera n'obusungu tosobola kusalawo kituufu. You can't make correct judgment. Now bw'oba oyagala kukulembera that population oginunule then oba olina okugigamba ekakkane eve mu busungu esobole okukola ekituufu. Njagala ogende munyabushozi awo mu balaalo omulaalo buli bugambo 10 aba yeebaza yebale Kiwanda yebale because you see okujjamu ekyayagala okujjamu next round aba alina okukwebaza omuno omu akwebaza ne bwekitagira. So it's not by accident ente zaabwe ziriira ku makubo bwe ziri emmere yo yasooka okujja neyeetonda naye gwe mwavaawa muddeyo ewammwe kati of course ng'entalo zitandika naye olyamanyi bw'anaakutakula ojja kutema ente ye. You will kill his car wakimanyi so he needs to relate with you. Chovala babaleka n'omuzigo gw'ente mwaguyita muganda because they believed with you. Atolaba na impact amanya g'ebitundu wamu n'ebirala. So an angry population cannot make a right judgment. So bw'olaba nga ofunamu mu mobu nti abantu bafunye obusungu batandise okukuba batabu sente beekyaye kati gwe n'olowooza nti ogenda kufunamu then you are not a leader because osobola otya okufuna liberation mu bantu abeekyaye. People who have hated themselves. It cannot work. Now ekirala is that there is a conflict in trust. Buli muntu ab'ebyobufuzi ate okusinga nnyo abali mu ludda olulima nti olwagala kujjawo Museveni balwanirira trust. Because you see if bwe mbanga nze ne Kagabo nga ndi sajjoni mulimu gwange ngumanyi I don't have to battle on trusting. Yes, because y'oli mulwadde oze ngina ekiwandiiko medical council whatever it is yampala license I know what I am doing. You come why you have to fight. In other words wema ngenda kukiikira if I'm going to be a commander in a liberation struggle why do I have to struggle that on trusting. Omanyi munange tulina okukakasa who are you verify. Yeah, we have to verify you. Olina okuba nga oli mutuufu nabiwulira nga babesigere nga babyogera ffe tubadde wano mu opposition for a long time. It's like it's an occupation ekano of the army ayalwana n'obote naawe you are gauging mama Mbabazi nugwo wakajja emugisha muntu olaba nga bonna buli omu awunya munne but you see you need truth naye ng'ono anoonya mawu gwe gwogoba ate gwatwala. Now you were in a chore kati temukyaliyo
mwali kitugumu naye temukyakoze eki temukyaliyo ono oserere ono mukyala Anita Amongo gye yali kati naye you are not even there Bukedde you are not there biye gwe muleeta ne mutandika okumuwunyawunyako ye nga gwatwala ate bwamutwala mu ministry bet kamya wano was an issue kati mwamuvuma yamutwala so are you recruiting for him? That's why you say I've already told you some of this opposition is a construction y'omukulu. Now kati ekirala ekizibu kye tuyina so you have constant suspicion nti oli okulabika nti yalwana ku nsonga ayina okulaga nnyo nti akyaye akyaye in other words bw'okujja n'ogamba omunange ogwantasiza you are weak embeera gye bawa olina okulaga nnyo nti wakyaye if there is a meeting even in the State House toyina kugendayo there's a sitting at Korolo the president wakyaye togendayo olina okulaga nti wakyaye why because they are battling for trust and sira kulwaki nyina okulwanira trust bwemmanga ani mwesimbu then tu olina okusala amagezi nnyo poliisi ekukube bakukube then I will trust but you see gweyogerako anyway now mu byobufuzi byaffe byonna you see you need to be a comrade. I will give an example mu Nigeria baŋŋamba bw'omuyindi ne bakusanga nga bw'omuyindi wamu these foreigners nga mubadde muyomba mulwana aba Nigeria basooka kukuba ne balyoka bakubuuza naye ensonga ebadde ki in Sudan nayo bwe bali bweri tosobola kugulawo supermarket eri nga mu Nigeria neiba ina ebintu ne bagula kugwa omugwira nga tebana bagula kuwaabwe. So here instead of promoting your own ali mu opposition ate omusoko kumanda mayininga why don't you ask? You know I had now the larger issue mwabagantu bagala kwanyisa mukulu Museveni there is no tendency for self renewal kakati wa mukulu Museveni ye tafayo oba kiwanda kuti kasita wavuddeyo mulala avayo gwatwala that's how he renews himself ye bwe wesimba ne bakuwangula awangudde takes on that one ya amutwala so he remains new na yeri mu NRA mu maje azimba mu civil service azimba so badayana bano byasomesa now they are permanent secretaries he does renew na ye bano bwomubuuza oba Luttwamaguzi oba nti naye bw'ova mu constituency bwe bigana ani addayo ani gwozimbye if you ask Mwanga Kivumbi ani gwozimbye bw'obuuza Segona bw'obuuza ani gwozimba kasita akulaba ng'ojjanga you are likely to stand abayagala akulwanyise kyekizibu ekimazizaawo FDC mu Lukunjiri municipality bagikuba Rujumbura bagikubye Kabale kulwanyisaawo obwavu mu maka njagala okukulisaayo ennyo Okiba Katikkiro wa Buganda jjo bwe twabadde e Buddu ku nsonga y'okutongeza ettendekero President Museveni yazimba ery'okutendeka abaana bannabuddu emirimu gy'emikono. Ettendekero eryo tutwala abaana kumpi 33 okuva mu buli district buli intake era intake mu Greater Masaka tutraining abaana 13 be baana 600 buli mwaka abavubuka abawala n'abalenzi okuva ku myaka 18 paka emyaka 35. Tukwebaza muganda waffe mukulu waffe Katikkiro olw'okukkiriza okujja ate twebaza President Yoweri Museveni okukola omulimu guno ate ne State House Controller Mwanyinaffe Jane Bareke olw'omulimu ogukoleddwa. Tusaba mu abali ku ttendekero lino mukole omulimu tetusosola mulangi bannayuganda bonna batendekebwe teweetaaga kubuuza muntu kaadi ye kubanga bano bannayuganda beetaaga okutendekebwa. So mukuumaddamula yakyo kyongeramu nti bw'obanga ogaba saavisi yonna teweetaaga gigaba olwa kkale eno oba kkale eno wabula giwe abantu bonna. Njagala okujjukiza abantu ba Mityana North
ne bagre mubende nimikwano gyaffe balira n'abaffe ab'Nakaseke tuteeseteese omwoleso ogw'abalimi naye okusinga ddala omwoleso abantu ba agronomist bagenda kujja okusomesa abantu baffe tutegese ba agronomist nga 100 tugenda kukolera Kiryokya okuva actually ku nsalo yange ne Nakaseke kilomita ziringa 15 wagenda okubeera omusomo guno tuteeseteese okuba nti district y'Ekyankwanzi ey'Ekiboga n'Emityana tugenda kubanga abantu bano kampani zonna ezireeta ebikozesebwa mu nnimiro zonna tuzireese n'ezibikola aye n'ezibijja ebweru okusooka twagala okunoga eddagala eri abantu baffe okufuna ebintu bino ku bbeeyi eya wansi ekyokubiri okufuna ebintu ebiri genuine n'ekyokusatu okufuna okumanyisibwa okumanya kyekiriko kijimusa kyekiriko ddagala ki eri akawuka k'emmwanyi eririko so tugise kisoboka Agricultural Expo 2023 kisoboka Agricultural Expo ejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 paka ennaku z'omwezi 24 July lwaki bagamba kati kuba July mujja kwa okungudde kasooliwo olinawo kasente okugula ebintu ebiddako okweteekerateekera so tubasaba mubeerewo abantu basabasajja kubanga mukimanyi tulina okulwanyisa obwavu mu maka ate tetusosola muntu yenna w'ekkala yonna jangu tusome jangu weeyongereko basebo ne bannyabo olwaleero omulamu ogutuweereddwa Mwami Busuulwa atuwadde omulamu gwa byabufuzi era kati nze nga vice chairman we NRM just nja kubuuza ku Mwami Kagabo nti nkulamusiza nnyo ssebo fana yekyo kirungi damu bamukube nkulamusiza nnyo ssebo era ffe ng'aba NRM n'oba wa NUP ffe tetugaana muntu kumukwata mu ngalo twegwa mu kifuba tubonga naawe tubeera naawe ffe tetuliiko mbuno gundi ate okuteesa n'abaposition n'okuteesa tuteeseganya tusigala twagale naffe tetulina nakakakulizo konna mu constitution yaffe akagamba nti bw'olaba nga owa NUP waali togendawo mikwano gyange mukimanya Abamityana North ntambula ne Bishop Thompson ntambula n'abantu bangi ng'ate ba National Unity Platform that's what we do era kubanga we provide leadership era ekyo kirungi nnyo kubanga tuli mu ggwanga litasobola kubeera nga ffenna tuli ba kibiina kimu tuli mu ggwanga litasobola kubeera nga ffenna tuli ba ddiini emu naye tuyina omulamu omukulu ennyo ogw'okwagalana ogw'okukola emirimu matches mu difference efaanana bwetyo nali ssente w'abaka parliament abava mu Buganda emyaka 5 okuva mu 2011 paka 2016 kokasi ya Buganda kokasi ya Buganda has never been as powerful as that tekibangawo mu history ya kokasi naye nga kokasi yalina kala zonna my vice deputy yaliwo ekitiibwa Betty Namboze omuwanika yaliwo ekitiibwa Deogratias Kiyingi omuwandiisi ye Ben Bugembe ate omwogezi yaliwo ekitiibwa Vincent Bamulangaki Sempijja but we worked together tulina emirimu mingi twakola kukyaza Katikkiro ku parliament tekibangawo for very many years Katikkiro najjanga ko debate eri ku floor ya parliament kwogera ku Bwakabaka ebirungi n'Abagereka byakoze ebirungi Ssaabasajja Kabaka byakoze ebirungi making a debate and it was very beautiful twakiyitamu so nze ndowooza ekyo kikulu nnyo abantu okusigala nga bakolagana even when nga tebakkiriziganya mu byobufuzi kakati ensonga etuuka ku level government ne speaker tumubuuza nabbanja bw'olaba ayise wano yita wano minisita bw'anaakyala mu constituency eyo ng'oli mubaka wa parliament toyina na kubeerawo olw'ensonga nti minisita yakyadde ekyo one abantu ba Buganda kigenda kutufuula okubeera nti nno we are going to miss a lot ku bintu bye twanditufuna ku abaka 110 abali mu parliament ya Uganda abaka bava mu Buganda abaka 31 bokka be ba National Resistance Movement kyokka services zino tuzaagala mu constituency zonna eza Buganda kitegeeza nti singa ogamba omubaka nti tetukwagala wadde ogenda ku District Roads Committee kuba kati nze nsaasiranga Kagabo ekiseera kyobaddemu nti olukiiko lwa District National District Roads Committee lutulako abaka ba parliament bonna at the same time kati ate mu district y'Erwengo omubaka wa NUP alimu omu Erwengo district yonna Honorable Kagabo that is Bukoto South
awalla wonna NRM yawangulawo naye omubaka wa Nuupu aliyo omu kati omubaka wa Nuupu omuga tosobola wadde okwasociatinga ne Kitatta chairman wa district totuula ne Namujju woman member of parliament olwokuba NRM totuula ne Sejjoba Isaac totuula ne Muyanja olwokuba nti babaka ba NRM. It is really how ogenda kukola biki because under Muyanja jali Muyanja Muhammad Sentai yes kaka no ye Muyanja era ye Muyanja Sentai kakati oyina district roads committee today members of parliament ex officials of the district council district council josanga probably nga Lwengo almost nga 70% are members of national resistance movement. Really botuka kuleve government olwokubojjidde ku tikiti ya national unity platform you don't even need to associate fetwaliko mu parliament biseera ebimunga omukyala wa FDC yali owekitiibwa Salam Musumba ng'omwami wa NRM owekitiibwa Isaac Musumba but they were married but nieleve eno gyemuteeseeko njagala okukkiriza ne mwami Luttwmaguzi kyayogedde ku luno ebiseera ebimanyi yagambye guno gwali muyaga gwaleeta ebintu byonna kubanga bwe gutuuka kuleeta omuntu agamba nti toyogera na speaker kitegeeza bane gwakombooza guno gwakombooza mwami Luttwmaguzi agambye guno gwali muyaga naye omuyaga ogwakombooza to the point nti omubaka wa parliament omukulembeze asooka nagana ne speaker toyogera naye ne prime minister toyogera naye minister bajewo duka emisinde amen guno gwali muyaga mwami Luttwmaguzi olwaleero he has admitted this no record gwasasula kasasiro agambe gwaleeta eminya gwaleeta ebikere tobikyanze ebigambo by'ompaka batuzeeko it's on record mwami Luttwmaguzi kyatugambye olwaleero BBS kubanga tugimanyi zekyenjogera wano njogeranga ng'omukulembeze that's what mwami Luttwmaguzi has never admitted on the screen here nti era unakomenanga gwali nga temutita muyaga basebo ne banya mwami Luttwmaguzi akutegeezeza nti guno gwaleeta eminya ne guleeta obukere ne guleeta gwaleeta every sort simanyi wali yali mu muyaga ogwo kati kitegeeza ki olwali mwami Busuula kitegeeza bannayuganda olwali then